Kubo mbeera nsaba ab'emmotoka ne mbagamba saba tuyambayo ku kyokulya ky'abaana ng'ono mukutte oluusi nga musibyeko bandeegi ku mutwe olw'embeera embi gye ndimu ey'abaana ewaka. Landiroodi ayagala ssente kubeera landiroodi kati atubanja emyezi 3 era mu nnyumba tugenda vaamu n'esimanyi wa kuteeka baana. Famire eno obuzibu bwange bwonna nnoonya essente ez'embabeezaawo, ssente nzijja ku kkubo, sirina mulimu, ngenda ku kkubo ne nnoonya ssente ne mbaleetera ekyokulya. Weewaawo ate bulungi tukwaniriza nnyo nate. Olunaku olwaleero tutambudde tulina omukyala gwe tugenda okubanga tuwayamu naye bw'onaamulaba nsuubira ojja kubaako n'ekyomudduukirira osobole okubanga omuyamba. Ye mukyala Hajara Namutebi tuli naye wano, alina abaana bwe bali bawera naye ng'abamu tebali mu mbeera nnungi olw'obulwadde bwe balina. Gwe tugenda okubanga tuwayamu naye ayongere okutubuulira kiki ekyatuukawo, ki ekyetaagisa okukolebwa okusobola okulaba nga ayambibwako. So tuli naye wano, saagala kwogera bingi, kaababuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Nsanyusa okulaba mukyala Hajara, njagala kusaba bannayuganda abo batulaba batubuulizeeko nate tulyoke tweyongereyo. Nange nsanyusa okujja okutunoonya. Amanya gange nze Namutebi Hajara nga mbalamusizza nnyo mwenna. Njagala tutandikire kubanga nkulaba ne famire wano okutwaliza awamu. Famire eno okutwaliza awamu ogibeezaawo otya? Njagala tutandikire awo. Famire eno obuzibu bwange bwonna nnoonya essente ez'embabeezaawo, ssente nzijja ku kkubo, sirina mulimu, ngenda ku kkubo ne nnoonya ssente ne mbaleetera ekyokulya. Naye ng'obuzibu bwe bwava bwakuba nga ndwaza omwana ono, nali nnyina omulimu gwenkola, mukama wange nampummuza olw'okulwaza omwana atawona, kuba buli wiiki buli mwezi nga tubeera mu ddwaliro naye ng'omwana tetunnamanya kimuluma, naye ng'omwana alwala nnyo. Ssaawa zino omwana wa myaka 2 gwenkutte, naye luvannyuma nnyo dokita tugenda Mulago batugamba tunoonyereze ku mwana. Dokita olwagira najja n'aŋŋamba nti omwana amutwaleko bamukebera omutima kubanga sayizi gy'alimu ntono nnyo n'emyaka gy'alina ne kiro z'alina, kuba ssaawa zino ali mu kiro 6. Kiro 6 wa myaka 2? Kiro 6 wa myaka 2. Kati ne twagenda okumukebera omutima ne baŋŋamba nti omutima guliko ekituli ne sayidi y'omutima emu yazimba. Ati ng'omwana yeetaaga okulongoosa. Buli badokita bo nze ne mbagamba nze ku mbeera gye ndimu eka n'abaana, kuba eka nina abaana bangi waka mbeerayo nzeka, sina bulabirizi bw'abaana, sirina ssente zigenda kukola ki kulongoosa mwana. Tereera sina ssente za kulongoosa mwana. Ati dokita n'aŋŋamba nti ogira omuwa eddagala. Eddagala ne balimpandikira $18,000 nene eddagala ennyini ssente nzinoonya nakagulako ttono nnyo gyali mu kumira, naye ng'omwana yeetaaga kulongoosa. $18,000 buliddi? Buli mwezi z'eddagala, naye okumulongoosa baluga $35,000 okumulongoosa omutima, okumutwala e India okumulongoosa kuba sayidi y'omutima yazimba ne sayidi endala eriko ekituli. Ambye nti ekyokulya okubabeezaawo nti okijja ku kkubo, walina omulimu ne guggwawo. Omuntu yandiyagadde okumanya walina mulimu ki? Nali nkola gwa kiriina ku ssomero lya Kibuli SS. Headmaster nampummuza n'aŋŋamba nti nsoke nzijanjaba omwana kuba omwana alwala nnyo.
kati saawa zino sina mulimu gwe nkola gusobola kubeezaawo famire eno n'ennyumba yennyini. Balaba baagala mukyala Jara, njagala kuddayo wali eri ku kiki wali okola, kiki okola kati okusobola okuba nga oyimirizaawo famire eno? Nali nkolera Kibuli SS ku ssomero nga ndi kiriina. Headmaster nampummuza olw'okulwala kw'omwana n'aŋŋamba mbeere nga nsooke nzijanjaba omwana awone kubanga naye tamanyi omwana kiki kimuluma. Kati nempummula nga nnyina famire ewaka gye nsobola okulabirira. Kati essaawa zino sente nzijja ku kkubo, sina mulimu ngenda ku kkubo kubeera kyemmanyi abaana bandabye abasinga bandaba ku kkubo. Ku kkubo ng'okolako ki kubanga ogamba nti bw'ogamba nti obeera ku kkubo oli ayinza okwebuuza? Kkubo mbeera nsaba ab'emmotoka ne mbagamba saba tuyambayo ku kyokulya ky'abaana ng'ono mukutte oluusi nga musibyeko bandeegi ku mutwe olw'embeera embi gye ndimu ey'abaana ewaka. Landiroodi ayagala ssente kubeera landiroodi kati atubanja emyezi 3 era mu nnyumba tugenda vaamu nesimanyi wakuteeka baana sina wakubawummuza ennyumba ate landiroodi ayagala ssente zaayo naye nga sina ssente kuba nfunawo ssente zakulya zokka. Bw'oyogedde ku kkubo feesi ninga eyali agirabyeko ku kkubo abasinga bamanyi nsuubira abaana babandabye era bajja kumanya kubanga bangi nnyo bazze bannyamba abamu ne bansa ne baŋŋamba naye gwe tukuyamba kukuba tovaako ne bagamba munnange nange njagala naye olw'obusobozi bwe sirina ewaka naabwe bundeeta ku kkubo. Essomero wali okolera bo bagamba bugambi ogenda ojanjaba omwana awatali kubaako na kye bayamba kyonna? Baŋŋamba muno nzijanjaba omwana amale okuwona awatali kintu kyonna, tewali kye bannyambako kyonna. Then wali weekubiddeko omulanga awantu wonna okusobola okulaba oba mu gavumenti oba wa okusobola okulaba ng'oyambibwa oba ku bantu bonna abayamba kubanga tukimanyi nti abantu baffe bangi abalina emitima emiyambi b'osobola okuba nga otuukira oba ng'okubira omulanga okusobola okulaba nga odduukirirwa? Sirina wantu we nali nkubye ku mulanga okuleka ku Bukedde ye wantu we nabadde nsoose okugenda okukuba ku mulanga nga nsaba abantu bannyambe nsobole okubeezaawo famire n'okutwala omwana ono okugenda okulongoosebwa n'okufuna eddagala kuba tayina ddagala. Ebiseera ebisinga bw'oyogera bw'otyo abamu bayinza n'okulowooza nti olimba ddala. Waliwo ebiwandiiko byonna by'oyinza okulaga abantu baffe abo abatulaba ebiraga nti omwana aliko obuzibu? Wankimanyi nti abantu baffe bangi abamu nga tolina kyolaze tasobola na kumanya nti waliwo ekikyamu. Ebiwandiiko bibino tula wansi haji ebiwandiiko mbina ebisobola okulaga nti no nti waliwo obuzibu ku mutima gw'omwana ne Uganda Art Institute zino ebbaluwa ze bampa nga amaze okukola ki bamaze omukebera eyo ebbaluwa ey'omutima eraga nti no omutima mulwadde eno yeddagala lino lyolabako lyeri baŋŋamba okugula kano kalisiiti akabbulu ndeka kano kalisiiti akabbulu kentwalayo nenfuna eddagala kentwalayo okulaba dokita okukebera ku mwana esebo kekagenda ddwaliro esebo okusobola okulaba nga dokita ndaba dokita kolagayo eri nosasula kuba buli lugenda lw'eddwaliro buli lwogenda okulaba dokita ku Art Institute emulago tusasula $5,000 buli lwe tugenda okumulaba. Terera naawe buli lwe tugenda okumulaba tulina osasula $5,000. Tuloterere gwe tuloterere. Ebiseera bingi bannayuganda balowooza nti tulina services ezimu nga za bwereere mu malwaliro eyo. Bw'oba ogenze mu ddwaliro teriiyo kya bwereere kyonna
naddala kati nga bw'olina omwana ng'oyo gwaba mbalowooza bw'ogenda Mulago nti waliwo bye basobola okukolerako nga si byakuteekamu kasente. Mulago ku Art Institute teriyo kiriyo nga kya bwereere, naye wabula bw'obeera nga dokita abadde akuwandiikidde eddagala nga balirina ku Art Institute basobola oddikuwa. Balinawo famasi ey'eddagala eryo ku ssente ze z'oba owaddeyo okulaba dokita. Naye bw'osangibwa ng'eddagala dokita lyakuwandiikidde teririiwo mu famasi yaabwe, oba olina okugenda n'oligula, naye ebisigadde byonna oba olina okusasula n'osooka ofuna saaviisi eyo gy'oyagala mu Art Institute. Naye obanga ogenze ng'omwana mulwadde bulwazi ng'ogenze eri ku mu baana ku acuuti, saaviisi gy'eri ey'obwerere nga si mutima si naye ng'alwadde birala musujja bifuba bwe bityo. Ye Mulago saaviisi gy'eri eyo, amuddagala gy'eri n'abasawo gye bali batukolako. Naye ku Art Institute teriyo nga tolina ssente kyebayinza kukolerako okuleka eddagala eryo bw'obanga okwatibwa jansi nga dokita lyakuwandiikidde balirina balikuwa, naye ebisigadde byonna bya ssente osooka kusasula. So kati omwana oyo okutereera alina genda India okusobola okulaba nga akolebwa operation. Sebo yayetaaga okugenda India okukolebwako operation y'omulongoosa asobola okutereera. Olina abaana bameka? Famire muli bameka okutwaliza wamu? Tuli abaana, nina abaana 7. Abaana 7 obalabirira ogenze ku kkubo noba ng'osaba bantu kuyamba okusobola okulaba ng'obabeeza. Yesebo. Abaana b'endaba wano bonna abasinga bali myaka gya kusoma. Basoma tebasoma? Saawa zino bonna oba yani badde ali ku ssomero nga n'ono ali ku ssomero, naye nagula ebitabo nengula ne uniform yaabwe, naye ebitandika bimbuze ssente zentwalayo ku ssomero okubawandiisa n'okubagulira engatto ze bikyabasibye okgenda ku ssomero. Ssente tezitaliiwo ezo. Ssente ez'engatto ne uniform nga nagula ne uniform n'ebitabo. Then school fees? School fees akyambuze nezibawandiisa ku ssomero. Tewaliyo bonna basome? Bonna basome. Wano ewaffe we tubeera, we tuli wano Nankulabi taliiwo, naye odi Kampala. Naye era nalyo nagendayo ng'era beetaaga okuwandiika ne ssente ezimwereza school fees. Ssente ziringa mmeka ezo ezeetaagisa naddala kati ng'ebyo byeyogedde okuwandiisa abaana bano? Okuwandiisa buli mwana baŋŋamba 2,000. School fees bwemba ngenze ku odi Kampala baŋŋamba buli mwana wa 11,000. Bwemba ŋŋamba wali wano eno we tubeera wali ku Perusha nawo nagendawo naye nga nabo baŋŋamba kuwandiisa kwa 2,000, school fees wa 20,000 buli mwana. So ne babanga kati batudde? Ne batuula kubanga era sinafuna ssente. Ssente nfuna kukubo za kubaliisa nakufunayo obuddagala lyona n'oyo abadde awo kubeera bwedda akedda ngamba nti wansi wannuma binnuma kale ye bibeera bimuluma ne bisirika ne bimuluma bwe bityo. Olina abaana 2 abalwadde oba omwana olina omu? Abaana bali 2 abalwadde, omu omulenzi yalazeewo yazimba wansi, omulala mulwadde wa mutima. Genda omunoonye njira njogera munoono ndabe omukulu kikyagamba. Bakuyita ani? Jawe engalo. Bakuyita ani? Swabula. Swabula owulira otya okubanga oli waka ate nga wandibadde ku ssomero naye oli waka olw'okuba baganda bo 2 balwadde balina okubanga balabirirwa, gw'owulira otya? So owulira bubi?
So kiki oyinza okwogera ku mbeera okutwaliza wamu gye muyitamu ne maama? Mbeera mbi. Wulira bubi kituufu. Weewaawo ate bulungi ndowooza olaba abaana bano betugenda mu maaso n'okuba ne maama waabwe betugenda mu maaso n'okuba nga tuwayamu nabo. Embeera gye bayitamu si nnyangu okutwaliza wamu. Era ndowooza obalaba mukulu waabwe ali wano bw'omubuuza maziga ge gamuyitamu okutwaliza wamu. So bambi beetaaga buyambi, beetaaga kubanga bayambibwa badduukirirwe okusobola okulaba nga jantuule wano. Baswabula, embeera gye muyitamu ogyogerako ki okutwaliza wamu okubanga baganda bo babiri balwadde beetaaga kulongoosebwa, maama talina kyakola asaba busabi okutwaliza wamu. Embeera gye muyitamu ogyogerako ki? Embeera gye tuyitamu mbi. Mbadde nsaba batuyambe baganda nga bafune obujjanjabi naffe tutandike okusoma tubenga abaana abalala aba bulijjo. Omuntu ayinza okubuuza nti mu embeera gye muyitamu mufuna ekyokulya obulungi? Nedda. Embeera si nnungi. Mweya mutya mu nsonga y'ekyokulya? Maama ayiiya. Maama yakuba netulya. Ate mmwe kati mubeerawo mutya? Nammwe mugenda ku kkubo ne musaba oba mmwe musiiba busiibi waka? Tubeera waka na baganda baffe. So mmwe musigala, gw'osigala ng'olabira baganda bo, mami n'agenda okusobola okuba nga ayiiya? Iye. Mulanga ki gwe waalibadde okubira abantu ab'enjawulo eyo okusobola okulaba nga babadduukirira? Tusaba tuyamba kutwala ku ddagala ly'abaganda bange n'okusoma nga bano abalala kulaba amafina omulanga mujja okulaba ojja abantu. Tokaaba. Mami katono nnyo njagala okuddayo kuba kulaba olina abaana bawala tewali kusoomozebwa kwonna kubanga abasajja batekinga advantage. Abaana abawala benyina okusinga sobola okutuula nabo nenjogera nabo nembabuulira nembagamba embeera gye tuyitamu nembabulira nembagamba bwe mba mbalese ewaka kiba muba mulina okubeera ewaka, temulina kusoomoozebwa bantu, temulina kumanyizibwa bantu basajja ngaabo kubanga embeera gye tuyitamu si nnungi. Mulina okwekuuma n'okuba nga muli wamu n'okumatira ki kye mbaleetedde ne mutawankawanka bw'ate mugenda kunoonyereza babawa byakulya oba abasajja babawe ssente kyendeese kye mulina okugumirako ne tulya ekyo kuba kye mba nfunye. Weewaawo ate bulungi tukyali wano tukyagenda maaso n'okuba nga tuwayamu ne maama abaana ogambye 7. Abaana alina 7, 2 balwadde, kuliko omwana alina omutima mulwadde wa mutima ate kuliko n'omulala era mulwadde. Otugambye oyo ye Haji mulwadde ki? Ono omwana yazimba wansi naye ensigo ze zendwadde. Ndowooza owulidde n'oyo omwana oyo naye tali bulungi. Njagala kwogeramu ate Latifa, gwe Latifa gwodda ku Sobra gw'omuddako owulira otya embeera gye muyitamu ne maama single mother ng'ate ne baganda bammwe abamu bano ababiri balwadde ng'ate wandibadde ku ssomero naye toli ku ssomero olwa baganda bampulira bubi baganda mbalwadde ng'ate tetusoma tetwetaaga okusoma.
abawuliriza batuyambe. Gwe oli mu kibiina ki? Oli mu kilasi ki? P5. P5. Naye tokyasoma. So njagala mukubira omulanga abantu abo batulaba okusobola okulaba nga babadduukirira. Kubira omulanga abatulaba batusasulire ku school fees ne baganda bange basobole okufuna obuyambi babeere balamu. Mami njagala kudda gy'oli kubanga ebiseera bingi bannayuganda beebuuza kubanga tulaba nti oli wano abaana ogambye olina famire y'abaana 7 naye tetulaba taata. Abantu bangi beebuuza ensonga lwaki bagamba nti ffe bataata tusuulawo amaka. Simanyi kikigenda mu maaso wano ewuwo okutwaliza. Taata w'abaana ye aliwa? Taata w'abaana ono omwana omuto yamuleka ali mu lubuto n'afa. Yali ava ku mulimu n'atomerwa emmotoka n'afa. Kitalo nnyo ekyo ate nakyo kibi okutwalizawo. Bano abakulu taata waabwe gyali naye simanyi watuufu waali. Yatulekawo ono yamuleka muto nga bebi yali wa lunaku lumu n'agenda paka kati Wuno omwana awezezza myaka 5 taddanga. Taata tomanyi gyali, tomanyi oba yakwatibwa, tomanyi oba yafa, tomanyi oba yavaawo buvi, tomuwuliza okutwaliza wamu? Simuwuliza kuba n'essimu ye simanyi gyeri, sirina simu ye. Simanyi bimukwatako, simanyi kye yaba, simanyi buzibu ki bwamutuukako nange. Omuweereza essaawa eno? Sina mulanga gwemuweereza kubanga singa yali akimanyi nti alina abaana balina beyaleka ebyo n'alekera omukazi yandibadde asobola okuba naga alina omukyala gwanoonya bwati ne bwati yandekera abaana. Kitegeeza abaana tabeetaaga. Kati sina mulanga nti oba mukubira mulanga ajja asanga abaana kubeera abaana abamanyi bangi abaleka bakulu ng'ono muto gyali yonna amanyi nti alina abaana be yalekayo. Bw'aba atulaba banga atulabye yaba amanya ekyokukola ki, oba atunoonya oba atuleka. Sina mulanga gwe mukubira kubanga akimanyi nti alina abaana be yaleka. Amanya ge yaani? Nyamatovu. Wangabi. Erinnya Matovu bangi? Matovu Muhammad. Njagala okwongera okumanya mulanga ki gw'okubira bannayuganda abo bali eyo abatulaba essaawa eno? Mulanga gwe nkubira bannayuganda abatulaba essaawa zino bakubira omulanga bannange abasobola abatulabye musituke mutuyambe. Twetaaga obuyambi, twetaaga okutudduukirira. Embeera gye tulimu si nnungi. Omwana yeetaaga okulongoosa nga bamulabye mwana wa myaka 2 naye yalinga mwana muto, yeetaaga obuyambi bw'okumulongoosa. Twetaaga ssente nono naye yeetaaga ssente okumujjanjaba. Twetaaga okutuyamba newe tusula wennyini ssaawa zino tukyalinawo naye tugenda kuvaawo. Simanyi baana tugenda bateeka kubanga landiroodi ayagala ssente teziriiwo. Nenkubira omulanga abalina ku bitongole ebiwerera abaana batuyambe, abaana basobole okusoma. Abaana tebasoma ate nga bakuze beetaaga okusoma naye maama sirina buyambi. Ku kkubo gye nnoonya ssente nfunayo za kulya. Tusaba kutudduukirira. Famire mugiraba nnene naye tetulina buyambi, embeera mbi, tetulina kye tulina kyonna. Twetaaga buyambi, mutuyambe
tusobola naffe okubeerawo tusobole n'okukuuma abaana nga bali bulungi abasoma bagende ku ssomero n'ajjanjabwa batuyambe tufune sente ez'okumujjanjaba asobole okubeera naye obulungi asobole okukula ng'abaana abalala kubanga takula saizi gy'alimu y'abaana bato ate nga muntu mukulu kati ssaawa zino waali. Tolinaayo bw'osobola gamba nti nga gundi nakulaba odduukirira wali badde otudduukirira obeereko abamu b'oyinza okubira omulanga osanga banaakwatibwa ekisa? Nkubira omulanga maama Fiina nzize nkulaba ng'odduukirira abantu abalala nange nkukubira omulanga maama nkulabye odduukirira abantu bangi naffe tukuba omulanga gy'oli nga tusaba okutudduukirira eri famire yaffe eno otunoonyeeko otuyambe nga bw'oyamba abantu abalala. Nenkubira omulanga meeya waffe Erias Lukwago nawe nkukubira omulanga gy'oli yonna oba otulaba. Erias Lukwago saawa eno naye ali ku kitanda ali nayo. Sorry, mbadde simanyi. Nenkubira omulanga gavumenti bannange tusaba mutudduukirire tusobole naffe okubeerawo abalina kye batuyamba mutuyambe abaana basobole okusoma tusobole n'okujjanjaba abaana abalwadde basobole nabo okubeera obulungi alamatuula. Nenkubira omulanga Muhammad Nsereko twakava kulonda naawe nkukubira omulanga bw'oba otulabye tusaba obuyambi bw'otusaba otuyambe tusaba otudduukirire mu famire yaffe mutudduukirire naffe tubeereko abaana basobole okugenda okusoma n'omwana okugenda atuulaawo n'abaana basobole okugenda okulongoosebwa. Bannange abatulaba mwenna mbakubira omulanga mutuyambe omwana ono asobole okufuna ssente kuba ssente nnyingi. Baddiremu ssente ezo batusaba $35,000,000 okugenda okulongoosa omwana omutima e India. Tusaba kutudduukirira tusaba buyambi gye muli tusaba mutuyambe omwana asobole okugenda okulongoosebwa kuba nze siina buyambi ndi single mother era nga bwe mundaba ne famire bwe tuli bwe tusula wennyini tetuyinaawo tusaba kutudduukirira. Ate oli omulenzi ono Haji tuula otereere Haji ye yeetaagisa ssente nga mmeka okusobola okulaba nga alongoosebwa? Naye wamutwala mu ddwaliro ne bamukebera era ne bakuwa ebyetaagisa era naye yeetaaga genda India oba ye basobola omulongooseza wa? Haji namutwalako e Mulago ne bamukebera ensigo ze wansi ne baŋŋamba muno zeetaaga kulongoosebwa baŋŋamba muno sayidi emu waliyo ensigo 3 sayidi endala waliyo mazzi kati nga yeetaaga okulongoosa ago amazzi gaveemu n'ensigo endala ndowooza 2 ziveemu asigaze oba ensigo emu kuba zisuubira nti banaasobola okuzzaayo endala eno gy'ebeera. Haji afuuyisa bulungi? Afuuyisa bulungi naye nga tuzi omwana afuuyisa bulungi naye bwatuuka waliwo obudde ebutuuka ne bizimba byonna ne wabeerawo obudde ebutuuka ne bikkakkana kati omusana we gwaka nga bikkakkanamu obudde we buti obw'ekigundi kuba nali nsuubira Ania ne mu ddwaliro baatugamba muno si Ania ayina abangamba muno Mpanama ye yeetaaga okumulongoosa si Ania. Atuba mulungi ndowooza owulidde ye Haji naye alina obuzibu obwetaaga Matovu Shakol. Okay.
kuba omulungi atulaba oyo ayinza okulowooza nti bwe twogera ensigo abantu baffe balowooza nsigo zino naye boogera ku testicles okutwaliza wamu mu lufuutifuuti bwe batyo baziyita ensigo ez'abasajja ze boogerako okutwaliza wamu nazo ezeetaaga okuba nga zirongoosebwa. So ndowooza famire ogiraba bwetyo bweri, oyo yenna ayagala okuba nga akuyamba ayitawo okuba nga akutuukirira. Nina essimu kuba ayinza okuyita ne banfuna eri 0752 31 94 70 eri 0752 31 94 70 eri mmanyago eri mannya gange nze Namutebi Hajjala. Weewaawo tukyagenda maaso n'okuba nga tufuna mwattu endagiriro bakadde baffe bano kwe tusobola okuba tufunira. Naawe ali eyo z'osobola okuba nga obakwatirako bw'oba olina ky'oyagala okuba nga obayambamu. Obiwulidde ebyokusoma bano abalamu nabo tebasoma olw'okuba waliwo obwetaavu, ate nga n'abalwadde nabo we bali beetaaga okuba nga bayambibwa, nabasobola okuba nga omuntu omulala yenna ali eyo kati omulamu obulungi. Ne katwongere okufuna endagiriro okuva mu bawalabe mpulire ate njagala njiwulire mu Luzungu njiwulire ne mu Luganda. 0752 31 94 70. Atwabo mulungi ono amanya g'amatofu yani? Ono ye Matovu Shakul, omu ku baana abalwadde abalina obuzibu abeetaaga okuba nga bayambibwa, era njagala kumubuuzaamu katono mpulire ki kyagamba. Gwe Matovu, oli otya? Ndi bulungi. Oli bulungi? Yes. Kiki ekikuluma? Ki ekikuluma? Ki ekikuluma? Mami alimba tolina kikuluma? Njagala kuwulira ki ekikuluma era bikuluma bitya? Matovu tomanyi kwogera? Manyi. Kati njagala ombulire, teri akulaba, tuli babiri. Yes. Ki ekikuluma? Banana. 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 Ani? Ki ekikuluma? Banana. Gamba ensigo. Ensigo. Gamba ensigo zange, ensigo zikuluma zitya? Kaji? Mumpewo limba. Empewo bwebaayo? Niyogera nnyo tukuwulire, obudda nkuwulira oleekaana. Ki ekikuluma? Ensigo. Ensigo? Zikuluma mu bbanga ki? Mumpewo. Weewaawo atwabo mulungi ndowooza osobodde okulaba famire eno bakadde baffe abali eyo nga musobola okuba nga mubadduukirira. Ndowooza owulidde ddala waliwo obuyambi obwetaagisa, tebali mu mbeera nnungi, famire erina ebyetaago bingi. So bw'oba oli eyo ng'olina omutima oguyamba, nsuubira wandibadde akasimu ako ke boogedde nga obadduukirira basobole okuba nga beeyagalira mu bulamu bw'ensi eno. Kambagaze ekiseera ekirungi, mweraba.